media yafetu kusensonga Amaze sinna kubuuza nako. Ono kubuuza. Amoyo otya. Jangu mbuuzeeko. Tusa utambuuzaako. Kulina ebbina she. Jangu mbuuzeeko. Ffe tunoonya manoonyeze sinna bbina bwa. Tutwese ngoyina ebbina. Panaga. How are you? Ebbina babodde. Tokyasa kitegeeme woyima otama. Koleka bulungi. Oba tosaba namba tujema. Nanga yimiridde. Obase mama. Nango tukoze eki. Mbula kuyimirira mukko. Ndaba abaddala mbase. Yimiriramu. Mbula kuyimirira mukko. Ndaba abaddala mbase. Njagala kulaba ddala oba mbase. Soko gye tulabe. Tulaba ani asinga. Laba mwana. Kyusa ebbina. Ani Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't that thing man no ya night. Sika de butto one night. Nairo agro ya singa. Sika de butto one night. Can't that thing man no ya night. Sika de butto one night. Can't that thing man no ya night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ono tuyina okuzibu kamera zino tezeesigika. Kishinjo nontyanjo kya. Ate nkagala kusaidia eno kubeere ne wali omutima. Sawuli aba avaayo bulungi. Jangu nawe oteekeyo omala tukole. Abakazi bakwokya ba. Ndowoozaako oyo okkola. Nedda abakazi nzoba bamwokya. Kitaata. Abakazi bakwokya. Sorry. Bade simenti abakazi bookya. Kale jangu kwokye yangu. Jangu bakwokye. Jangu kwokye. Angambye. Akawala ako nenga akamanyi ngakankubye. Namugamba akawala. Gwe wabanga zere nenkya nakomawo. Kama danibye. Kyoba omanya. Kati nkyuse. Nkwana yo njagadde nekyusa. Oyasobola okukwana wano ne mufuluma bwe tinaddamu nakukwana n'omunsanga ekiwe naddamu nakukwana. Ate tetulina ate tulina mwe basajja babaki. Okimanyi tulina omusajja. Namukwano gwange siga kwogera linnya lye muwala. Omusajja yakamukwana emirundi 3. Ngera amukiriza.
kati oyasoka namukwa ne ba dating yamukola okusoka ne ba dating nga baagalana myezi gyalinga ena ne baawukana bitegeera ne baawukana ate baawukana ne wayitawo omwaka nga gumu n'emyezi egiwera tuba tuli eyo gye tuzungira mabaala n'amuddamu wallahi nga tamanyi nti yeye neffe kati ate n'omuwala bwe yamulaba naga bannange bannange ensanza amalaalo omwala ye nga ategedde tute tumumanyi kati tuli awo twegiragira tusipinga obwokunywa bwaffe najja hey girls kofe hey naddamu n'amukwana bupya era nategere ngamba nti abantu babeera ne gundi nga bagamba nti SB4 nga mukama yaga nti oyo muntu wogenda okwagala ango zonna omusanga naddamu n'amukwana kati amukwana ng'oli alagadde nti amukwana mpya amanya gonnya bugwane wallahi nga tamujjukira ne nagamba nti bana basajja bakwana ennyo akwana abakazi bangi ne bakazi bangi nekyajjukira bakakoba yakozesa yamukamukwana emirundi nze nina mukwano gwange yana black book namba nagiwandika neggwako naye kati agenda lumu ayita yalwalamuruki yali ayina akatabo naye muwayiriza naawe ate nga muwayiriza kyali ayina akatabo nga mwabawandiika nawe mwoli nsobola obbeeramu nze saawa abantu benkola nabo ayi ashi kutidde oliwo ddiini ki nze ndi muprotestant leetayo Bible ogirayire girete batugamba nti mukikomerawo temufuluma tebakukiriza yadde okujja okulekuka SB4 munnange nno olaba kati ngenda kugamba ebigambo bino kiranganga oyagala okukwana Tracy oyagala okunkwana SB4 naye nga bwonyumiza laba nyakwala kujja kukakola oyo omwana bya ku TikTok oyo omwana yeegala oyo omwana mbala kateteyi oyo omwana ayomba nnyo bannanga ajja kuvuma tojja musobola banna bye babeeramu ebyo okitegedde naye bw'ojja n'okwana ku Tracy n'ogaba nange kantu mina omukazi ono anvume gyola Tracy ate waka wanjawulo tavuma waliwo momenti nga siza kukwana nga nabeera n'omuntu nembeera samoya ntandikiza nemwerya nga temwekwanye no strings attached waliwo kifunyeko ekintu ekyo sikifunanko naye mpulira bakinyumya gwebuuza gundi shanti Shanti muto wange alina ekikyemu ku mutwe ekyo bw'omanya. Shanti alina ekikyemu ku mutwe kino sooka okumanya. Naye nga bibeerawo omuntu n'omusanga nga tomumanyi. Ye nnyana omuvubu amadde n'okwogera erinnya lye muyimbi. Mukubi walaga. Asi walaga. Kadongo kamu. Si kadongo kamu. Music bamuyita batya? Ono nga bw'oyinza oyimba n'ogamba. Amaswingi. Oh baby neka sulasa bamutwatia music ajaruna mbiru go nada sigwendiko sigwendiko ne music yo nga wogamba nasanga ngogamba katonda bwagamba kati omuyimbi oyo ali mu gundi eyo yali mukwano gwange nenga muyimbi muto nenga kuyimba music oyo kati nga ina mukwano gwange gwe yangamba muwe nangamba nayenze mumpe naye kiro kimu sina kyemwetaaza kiro kimu sina kyemwetaaza kankuwa ne just kiro kimu zenyina mukazi wange tesa wandika bano manifest mpandike ki erinnya olikole ki jesinda beko bulabi kyonyimanya muntu akonyebeza embozi osi bifo kisho yakalo ku kyonyimanya no kyonyimanya muntu akonyebeza embozi ngojimanya naye samu muwa samu muwa nani nzo amutegedde samu muwa ana muyimbi muto yali yakona bukonyi ono yayimba nga tuli mu kyalo twali mu kyalo nga nina myandoza nga 8 yakobaka akayimba ne kahitinga kwako hit oza ya myaka emeka hit yalimu omwalo mu kyotala sikyo yalimu akala ka kyotala togira nnyo bikka komanyi gwe nawe bakasisa abakyotala tebajja tegeera nti yeye yayimba da aishuwa da lwabumpi akati yabiviiramu ddala afuna business alina gye yeeyizeeyo kanakola business ate no yali ekisi wange nno oyo yali ekisi wange Mityana tuliva Mityana ng'oli wadda nalimu P5 nankwana genda P5 nawo muwala yankwana nga naye muto naye yali mu P5 nga ali mu senior 2 nankwana naye nga tuzanya ffenna kanjukira mumpi talaga myaka short people tebalaga myaka abeera mumpi nga mu 1980 what
Ize kyejjukira P5 ni mwaka ki? Njuka ti myaka gye nniyo. Mityana mu P5 mwali mwekwana. Yali nedda anti jjuka yali mumpi. Nga tuli nedda titusi basiru. Nedda twali basiru labayo. Omwana yali mumpi. Mwezo gane wa P4. Jjukira sakkiriza. Nenga tuzanyaza nnyo ku kyalo. Ate yali ex wo. Ate bwa ex bugira no nga nkuze labayo. Kati awo n'atuuka namutwala mu ssomero eddala. Kubanga secondary yabwe yali wano nga ffe primary yaffe eri wano. Ate nze nali muwala mulungi by the way. Nakati oli kalungi. Nali muwala mata. Nze nali mata. Joro mmanyi Persian cookie. Mumanyi. Joro Persian cookie. Yangamba banne Tracy wali mulungi. Nakati oli mulungi. Yangamba banne jojo bya bityana. Ate era nali mbala lunyo nga sagala balenzi. Nga nzali nnyo emiti nzala emipira nza samba emipira. Tego bakwana P5 no banga tulera. Saba wa sakiriza. Zochiba natula sinya fonga sina de bere. Ngoli kati. Nganinga kalenzi. Ngera ndi bwento niya kalenzi. Kati yali ex wanga atya. Musini ya 2 brother wanga nditi ne Kampala jina namuno ndali jina mmanyira ni musini ya 2. Yenga ali Subaru bayimba. Namulondo jali swanya. Ali London. Yagenda London. Bali bayimba mu Subaru mukaliyoki namulondo zani musini ya 2. Subaru eyo bangamba ko si yalinga ani. Ambo yemu ku group abatandika karaoke. Olimba jagalo genda namanya. Abatandika karaoke. Sibe batandika to Bob session zibani. Ati bana beyambula bebani. Bamanda abamanda. Beba bayisobalo yoze. Nedda mukwano seba sobalo tosachiga namuno yali yabuddeko. Munne yali ex wange munnange nga mumumma. Kati mumumma brother wa South Africa akoma wano. Gwe namuwa anti yali mwana mwaka sente. Yes, South Africa nga kubya ka sente ke. Nga ina ka sente ke nga muganda woyo. Kati gwafukira wa ex we yakwana P5 no Uganda. Ne tufuka wa mukwana ndiyagira kala. Nzije Kampala, tani ko bere Kampala. Nakuba. Linda kote yakuba. Ate bayize manyo geregeza. Magereza kiba togereza. Ogereza onkwana ne tusaga ne nkufula ne ka bro. Tandika mu bro ngotya. Ojaga akali akaloka lyote. Ngatogudde kuumalu. Kali ne bina. Ngatogudde ku. Umalu ndepinga mu rapping lwachi bamulindo okwo. Yo bamugeregeza. Umalu ya ku rappinga. Olalo umalu tasado kunteka kantu kubere kati yankwana ati. Kale. Era mwate okuba bakazi okwata mukwata. Naye SB. Nina mano obujulizi soko. Oyo muyimbi. Oyo lave mulinyagana mu studio na yimba. Wanjira nyimbira. Kankolagi wano. Soko nyimbire mu umala. Golinda. Oyo lave mukwata ngenda mu studio nakubaneliraga nayi. Olaba ayimba mulavu kati ate eri ayimba atya mu kitanda. Ndizatakiza bakazi kuyimba yayimba. Olowooza nno dakika ziba mmeka? 3. Kolomyo muyumbi omugga future ya Africa. Yo mwana mwala nze kwagala nze nzikwagala nzikwagala omutima gwange wogukebera kujjudeko Umaru they call me then. Wana tuze tugenda kufa. Leka kati ngamanyi kyayagala. Agala. Era olwamala. Ngagala kulya. Ndize nina embozi ya Umaru. Bana enze Umaru wolifa nesuzo ona ku wolifa Umaru. Bajja kupaka zindalo njogerere saweza. Ninge ekimuta kya dakika mmeka. Nze Umaru oyo kati yakwana oyo li. Umaru saweza dakika 3 gwenga wofaana short man. Tayina goli mumpi. Agawe dakika mmeka? Mbwa 3. Wallahi ngani musajja Muislamu. Umaru oli wa dakika 3. Wenofaana 3 zimufaane ku face. Ate alina amadde mangi. Dakika 3 lunaku lulamba. Umaru. Dakika 3 ozimanyi ku Umaru. Gambye dakika oba ngogende amale dakika 3. Edakika 3 ku side ya Umaru luba lunaku lulamba. Koko zako nte aya mazedda. Ekikigwe. Da. Okikuba engolo. Kati nze kunyumizaako. Tugera tufira mukwano gwaffe. Obukubi simu akakase. Zali 3 Ogambye. Kasembeze gundi on board. Ngatuka ndo okuzika. Ngatuka ndo okuzika. Nanga ATM yanga nabasuze. Ate mboze njaga yeje ngene okunyumiza yatuse ku muganda wange. Naye kiwala nga kigamba no nze bampaye emitwalo 2 zo mwana mujjo. Aya. Nkwate ekyebiri n'ekiwoma. Ekyo ku kyalo. Ne bagenda kafu tulina omuze.
era ffe otugwako mulira mbitooke muddo oga nti lumu yeeno tumugamba tosibaawo tulina okujja ne tuwuliriza anti nogerakanje kanyumye kati munenga mwala mwekyebi nga bagenda bwe bali katuga nti bayinza okutuuka eyo ate netulwawo eddakiika yali ejja tugenda okutuukayo nga bavuddeyo ekikigwe nga ngamba omwana mpa sente zange nemugamba mpa amakwato omwana naŋŋamba amaze nemugamba tekisoboka yali akagira ti misambi n'agira ati omwana najjayo kondomu ng'omwana amaze leeta nkube essimu leeta nkube essimu umalu wamalu bali abantu 8 okyegera osobola okubaako kyokola ngokimanyi abaye bali mu ddirisa bakutunuulira oba yensonga ki wamala mangu yayingira kale kondomu kondomu lwaki yalimu amazzi tatubulira oli mugaalimu wakalabako ne kati nninga agalaba mwalimu nze ndeka nkube essimu balimba eddakiika emu wallahi balimba mu llo era yasobola kamanda bali osobola kikola ffe twaweebuuka mwaswala balala muli baddakiika emu ffe kampani wali zaali omanyi bannakantu nga twekuŋŋaanyiza ono gwekubamanyita Saimo gye waliko taata oli bize ono SB4 watwali mu kuziika ekaliisizo mumaluse okosirike tonzizika awo twali mu kuziika ekaliisizo nga kampani zeekuŋŋanyiza Saimo Official, SB4 Media, waliwo ne Charles netuleeta omusajja Njasabiggwa okuva mu SB4 Media yamalayo sekendi zimmeka gye twamusindika bantu wasindika babiri ngama twasindika wa SB4 va ku Charles umalu gwe twasindikayo umalu Charles yakikira SB4 netusindikayo ne umalu yamalayo sekendi zimmeka umalu yakyayo buti sekendi ze zawere 5 yalwawo zakyayo buti nayo omuntu otya watwakebera kugaka kalimpitawo temwalimu juyisi mwagikola ne mugikebera ffe tumanyi amabayi badde ngenda okuwa amakiribwe totawaana yagenda kukuswaza tose ffe emyaka gyaffe tekikyaswala oti mweputulu tasobola mukolako tasobola yeetaaga kukola ki ku bwongo musajja mulwadde oyo by the way wabeera nga waliwo omusawo nedda agende wamba kisooto mwana gwange yaŋŋambye tiyamba kisooto alina eddagala lyabawa mama kisooto mbunoonywa mbunookala olunaku lulamba olinaku namanya mama kisooto mama kisooto ndoza mupya ntimwaze mbadde simuma Grace sijje mama kisooto ayina eddagala lyebakuwa omunezi yaŋŋamba mbu yanywa eddagala mbu yakalakata omukazi yayishuga mami mbu yakalakata shuga mami n'amwongera ne bonus taseera nnyo taseera munnawe omanyira kutwalayo Grace taseera kusasula kwange walayi mutwaleyo bamuwe kati bamala omutwalayo anywera ennaku 3 kati olunaku olwokuna n'omufunira ekikazi kati gwe nodda ku muliro bawale kutwagaliza mukwano mwagaliza njagala akalakate ffe tubanyamanya n'ekizibu ekyo ne tugendako simanyanga mama wa Juma Nalwadda ne tugendako simanyanga gali y'amandeevu ne tugendako tawaana omuntu agenda omuwonya mama kisooto simukubira bukubizi kalango wallahi simukubira bukubizi kalango mama kisooto igwe ate nze ndi mulala mukwano nze siri waaligizo nze alwa amazina genzi nakusajja ga contemporary nze kubirako 180 kubirako ne sama ate nze mba nze kakasa wumalu mba nze kakasa watugenda tuze kakasa ngoze kakasa munoga nze kukakasa nti yonna gy'oyise olaba singa omuliro takola mulimu guno yalevuze boda kuba ebigambo byalina bya boda owa boda nakunyumiza ekiboozi ono bannange yasinga nze owa boda yanyumiza nyina owa boda yamwita payasi ekula bonita atuvuga ekira tuvugana na mulondo tuyina tamwina motoka
tulina ne anti driving petrol ezigwa kwa tukyavuga ekiro tebakwata bagumu mani akulimba nga juzi bakata kiro ne kwesura moto zeyanzijayo abanne bakose kati obo boda nga nyimiza kati ekyamumbuisa nga ndabulwa bera avuga boda nga agamba wabula mwebolamu ebya ebonize mwanyima kinamondo kyanyima nenze kankulize nyina omuggo konze muggo kigo nze nyina emboko nze nyina waya nagiwagala konze kyotegeza tuli mufumbo nti nawasa nayenze kankulize mukaza nze obwasa omukazi n'omuteeka onenze buli kiro nzina konze kyozina baani nangamba abapolisi bakankwata emirundi egyo konze nga bakwata bati andize wemba nzina engwezo nazo nanzijjako nesigala bute konze ng'oli ewa mukazi wewaka obanga oli kuba no bopangisa mu loogi kyate loogi nze mba nvuga mba nyina mu kitwalo kyange bwe ngula bamalaya katolenge anti stage abo weri wali mangali wa malaya nchigula nakati ngeje manyi wano wevuya ku stage sikikala katira wano njisa ku boda nga nchivuga kati nsange ekiyumba yumba ebiri yawe byumba yumba bitanagwa nga njamwe ngweza ngezo nazo nanganzi wanika kubanga sanga kudde waka mukazi wange buli abuwowo nzambula buza nenzi wanika nesigala bute mbo musajja nga munyenya ndi nga nkiteeka awo nga nkala kati nangane waliwo polisi lwe yankuba emboko ku mubina bansanga nkala katanfunvu bidde ndi mu kiyumba ekitannagwa ko ne mugamba negwe omusajja omulungi onanga kali n'ogwasembayo polisi ozawe yankwa temaki yankola yanga bagera kutera ku mawulire nga nfudde mukazi wange agenda okuna ku mawulire nti bankutte enzinya mu kiyumba ekitannagwa nga mbwe ye jamu engwe n'aziteeka wali naganze kati nagenze nefuna ekikazi nga kiyina amabina kati jukira nze neyambula nga kiyina amabina nekigamba nawe weeyambule olozanga njagala kola nga njagala ndeyo ku mabina nga ganyenya bwegati nze amabina gantabula payasi ayina ebigambo namatoyononya amaka ga payasi ntya mukazi wagera kala programu nti mutwale wa Kisooto nti payasi owo payasi waboda Mambi mukazi wano bye ajira bye program kwa mbawa ala atekwa kwa bawa mumanyi nti mukala kasi mulungi no kitufa asajja bagwira ddala bakaze bye bitu bye banga nti waliwo simango n'abaana mbu bali kono layini kuno simanga woke up si bitu je biri ngo mitingo mutu kotamanyi kugambye negwe boso okola 197 nogera SB phones ze wano toba tumanyi twesaze mu bala tubondinze ongulidde akokunywa tusesesesemu nyingidde mmotoka ontutewo nkala kase kiwedde ate kyamanyi ekyo no wano ngamuli mu bbala musobola okwemanya nonyamu nake ngeno kyamukamu nenga bino ti halo oli wanti sente mmeka zijangu nga tomumanyi sikumanyi kati nkugamba ebigambo bino abanda babikola nababikola mbamanyi olimba nga bawala nga basaba nyina muwala akola mu kasino mukwano gwange mu kasino mu Kampala kasino na akande ko kalikuladde Kampala kasino ngamba kabera kawe eva kabera ka kabera kasino lwaki tebakuyita Kampala musino kanabera kasino kalumala akolayo dedda ye kati ye buloka w'abawala abo nage yali abingambe kunanga kaloli mulungi naye wefe ebyafe ebyawabula wotama kalo bulungi bwakusala mbwa gwe kali kalo yoina nebina lyakusala abana abagaga waliwo nasajja mbwa baba bakaveebwe nagamba anti kati nagamba nyina mukwano gwange bade ku bbale naye mukwano gwange kubedde waliwo yavudde UK naye agambye mbu ekinano kirya mwezi gwa nyumba emyezi eja ekinano kirya naye omugena nzo mpaka 10 kati noli afunye omulimu muwake 10 kigeze nkaga yeyiyo nemugamba nzalo yanjagala nnyo sente naye nze omuntu gwe sitamanyi ate soyera janyo obulamu kikulu nnyo ekyo kale mukwano gwa naye byakola buloka webyo ate naye era gwe mulimu gwakola ateeka okuba kubanga obeera otya oli buloka ebyo nga si gwe mulimu gwokola wali akumirawo just nga bugaa nti mulimu mukasi aba yoyo gwe twasanga kanayo ekifaananyi kye aba yoyo gwe gwotwala mwamusangawa netumulaba nga amaaso gamutwaka lendo ga katono tosobola bbanga omumanyi oli azunga kiro mukasino akola kiro ajja saawa oluusi 12 ati bakola shift wale bajja ku makya saawa 3 ne banyuka ajja saawa 3 anyuka 12 ajja 12 anyuka 8 bwe bati mu shift bazikolamu naye waliwo n'emirimu ng'akubaza mama we akola kasino n'emirungi babeera baweereza bbiya abamu bakola ku roleeti kuli eri ku kyanga
Ndi ngamba. Ekigambo. Omulimu gwa bbeeyi wabayo bagagga eyo siwe kiri eyo. Bagagga bokka. Nekati ogenze wao nabakuba oluseke zebadde mu kasino emyaka mingi jukira tukulalisho kula Bonita nzinsiba mu kasino nga nsala liko. Nojjo twaleyo ko mu kasino. Nja kutwala. Babeera bakuba oluseke naawe. Waliyo omusajja omukulu yajja aberedda na ate yakuba oluseke ajja mugagga. N'atuuka nayavuwala ne bamuba nadda ku ziyo. Kati n'atuuka nga mu kasino akwabukuba luseke ng'ajja ne chapati ye muno mu nsawo. Kalo omusajja ajja ne chapati yosi ne sumbusa. Musajja mukulu agenda ali myaka nkaaga. Najja n'atula mu kasino mulimu n'ab'ekinaana mwe bali mu kasino balaba. Nzaba mu kasino ntwafudde nga mbalaba ne bakutuka nabanga ali ku kyuma azannya zaaliza. Nakutuka nafa bakafanga basatu nga ndi mu kasino. Pressure ya sente kati kali akachayina akesula nako era kali awo ka mu kasino. Akesula akategeera akachayina. Akava wako kalina. Tulina wafa wala Bonita yeyocha yali assistant manager wala Bonita. Yeyocha mungawugezi yagere nazanya sente za boss wafe. Nazanya omundi ogwasoka ndi bamusonyiwa ogwokwe bazikuba ate no millions and millions of money sibu sente kati ogwokusatu boss wafe yali yamugamba nno bonodda muzanya sente zanyu ya ku reportinga bikino zataka mu reportinga muzayi wawe bwe yava mu kasino nayingira jasula kati abishera Bonita nagula petro najja ne yeyo kyati wamuwulira oyo naye kusokoleke etegesa abantu bazanira dala sente ngansajja ugambye enda y'abantu nga bakutuka emirambo oyo wafa Bonita namulaba mu kasino omusajja yajja nga mulambu lungi nga muggomivu yajja na dollars na splashinga sente nampayo n'ekikumi $10. Beautiful lady konse yes daddy. Kutide. Bali kuchuma mwana ngayina amabina. Bebasela babera mu kasino. Babera mu kasino mabina gasoma kayipsi kweka ali face. Tumuwole mukwano. Face tenkoledde just body nungi. Tumuwole mukwano. Wabizigo Najja akolera yo. Ayinza okusaanukira ku munne. Bebizigo omanyi webiwunya. Amasirizigo yo mwana ali nacho. Ali kukalayi. Yeah. Bwe kiri kukala eri nakajenze. Nze mbamanyi olugalo bera bwajja. Ali kukalayi. Nyabo. Yamanya uma lwayimye. Uma lwayimye ate uma lwayima atama. Uma lwoyimu mutama. Lero ndo mwesizigo oyo. Ebbere liryo. Bana muti mugira. Amuna ayagala kubuuzaako. Sinna kubuuza nako. Amoyo otya. Jangu ombuuzeeko. Tusa utambuuzaako. Kulina ebbina sha. Jangu ombuuzeeko. Fe tunoonya manoonyeze sinna bbina bwa. Tutwese ngoyina ebbina. Panaga. How are you? Ebbina tokyasa kitegeeme woyima otama. Koleka bulungi. Nange ndabika bulungi. Ojja okuvumya best before navujano nga mbavumye bonna bonna. Oleka bulungi mbadde nja kubuuzaako. Oyina fulaati ttami oyina hips oyina ebbeere. Abasajja bayina ennaku. Nacho. Ali kunacho wuyo. Abasajja bayina ennaku muyina ennaku. Kati bagala tusabe ennamba. Tuwe ku nnamba. Tugabe ennamba yo wamayi. Oyimiridde. Oba tusabe ennamba yo tujje bawo. Nange ayimiridde. Obase mama. Nango tukoze eki. Mbula kuyimirira mukko. Ndaba obaddala ambase. Yimiriramu. Mbula kuyimirira mukko. Ndaba obaddala ambase. Njagala kulaba ddala oba ambase. Soko gye tulabe. Tulaba ani asinga. Laba mwe. Kyusa ebbina. Ani obase bannange. Obase mama, obase. Nanga nyimiridde obase. Obase. Ate linyenya liti. Lirengere. Gwe. Oli mufumbo tunule. Tabanga mukazi wa Abati oyo. Abati ki? Wajowete. Aleka bulungi. Amale mu kizigo oyo. Talina mu kizigo. Ali kunacho. Mwana ali nacho. Ali kunacho. Kayimiridde. Tunoza kamera alikolera abantu. Atuse. Ali kunacho face yebulamu yokka. Nite lisinga lyangira. Ego naku zino bavu mukujja ku mwezi. Toyina iyo.
Amauzo obwavu. Bukujja Era kubizi. nze nsasula abasajja kati. Buli wale Amauzo abasajja tebakyayenda. tebakya anti tebajira sente. Tewali sente. Tewali sente. Luli obeeranga. Abaana basaba wifi. Tutabeeranga n'omusajja wano nga tukola naye. Kakasita akwata emitwalo ngaaga ajja kumanyinako nga takola. Nga takola nga Agambira omwana mulwadde ali bubye ku oxygen. kumba ali mu buliri ebijavana. Naye kati tubeerawo tusiba enjala. Omukazi yano beera atufumbira. Tubye ebikomando wale ne tulya. Akola kuba ku Mande. Kuba ku Mande. Akola okuva ku Mande ne ku Sunday lero tutakola. Ajja n'abeerawo. N'owe yagenda. Owange yagenda kukola. Yagenda ku kyeyo. Tuddekeeyo. Yagenda ku kyalo liri essomero ky'oyise kyeyo. Kati eno essomero liri abeereeyo. Eno wala. Omala tugendekeeyo. Mukubira omuyite mama. Lwaki amukubira? Kale mwezi gwange nzikiriza. Mwezi gwe? Omugabe mama. Tuli mu kamera. Omukubira omugabe mama nkumisinga. Omwezi go gugenda. Amukubira. Nabanna agenda okuba essimu. Yenna omutima gumukuba kwa. Amukubire. Mwezi mulamba kama dobaddewo. Omugabe mama nkumisinga. Anti umalo tuteesa saagala otandike mbalekate mpaayo ekyetaano bambi mpaayo ekyebiri. Nze witness kuba. Umalo kama dobaddewo ku buno obwavu bwe tuliko Umalo nze nja kwata ssente zo wegobe wekka. Ogende ewa Faruka kujjeko akantu ewa Kasukwa kujjeko abakuuze lwaki walekawo SB4 media. Tose nkikole? Tokikola kireke. Tose nkikole? Kirekera kikola. Mukwano gwaffe tumumanyi. Saagala kudda ate Umalo nga simulabawo. Togenda musanga ate byajja okutwogera bijja kuba abo babi nnyo. SB4 media babi nnyo. Umalu nedda kola tuleta ekintu ekikalu Umalu emikono wegi twejawukana olunagira nga tubyawo ate oyo omusajja mupinjo ne kapolitike nali nina akambwe kati byalinga byakusaga n'akantwalako. Oyina Kurani? Tusolafuna Kurani nasooka alayira ng'agikute bwati mu ngalo. Inaayogera byayagala. Ate omutunuzzaamu mu kamera. Wali wakola interview nga mutunuzzaamu ne kamera. Tukola ndagaano mu kamera. Tukola ndagaano mu kamera. No tukola ndagaano mu kamera. Ulira mbuleera abiri ategedde omusala guli kumpi kutuuka mbuleera. Ate gwabiri mwezi. Tuli mukola. Mumanyi plot gwe ngenda okufuna. Tumuza kamera. Tukikolera mu kamera. Ati walayi Umalo sikwatibwa kisa. Canada. Bukaddo buobwa bubuo. Press okadobwa bubuo. Ajje wano mu. Poloti eri worth million aga. 3. Nze natwala chapa kyange. Wobutano. Andi awesi binange nyongeramu obukwakulizo. Ayo. Wabonga ne woboyagala nuduzi zaffe nga twekala katanjazi. Akalizo kudensiyagala tukole. Awagenzi. Mukatisa ko nuduzi sikyayagala. Tova wafuna. Amala lose. Tasa abantu bamanyo okwekyaba. Bimbi okusaaga. Naga zesibiyewo ssente. Oyo nakikola namulya. Obukola nogufiiraawo. Gufiiraawo. Amata ekyawula ssente kuba mukwano. Ekyawula ssente mikwano. Ate nga njagala omulabako buli wenzija. Amatresi. Najja kola Bonita. Najja dating cham. Muri yoddi. Najja nkeera. Tulina show naje tulina kati. Kaze tezo oli free. Tugenda kutwalako out nze ne Umalo. Oyo atabala. Tugenda kugenda nti tugenda kwegatta. Kutwalako out. Olwa bia. Era sa kwegatta naye. Mwana muto.
eno ligi gye ndimu ndi mu ligi ndala. Ate olusoma. Ono bro. Ono sister wange. Ese bibalike. Kunzaaliko. Ono ne wansemberera tayima. Sina yadde kyensobola nakuba. Tena yaje kyensobola nakuba. Tusatana nango kola ebintu bingi byapenize mu ggwanga tolabikako. Abadde tonkubira tonoonya. Oba bize. Wano basi zagenze tomera abaana. Wabase saamme kaleero. Nze ne bakasaamu enda bamunana. Bulira saamu enda. Ne wonga nze nawe ani asoose okuzuukuka. Nze ne baraka mwenda nga ngenda kuzuuka saa 2 nzuukuka n'enzija. Nazuukusedda. Nalongo mukyala Ekyo yafudde obadde omumanyi. Bannange omukyala oyo nzijukira mbiseera bya Ekyo yafiira. Ezo skandi zaaliwo awo. Ebyo byaliwo ebyo bambi nalongo biki ate waliwo ebyo. Kazi yannumye nnyo yo bambi. Mwana Richard wange. Yajjako n'avayo omwami yali abeera najja papa asaawo nangwirako ne gundi. Ate addayo n'omutima omulungi. Tebadde kyali wange. Nebadde yafudde ki? Naye yali kyali wa Namulondo. Namulondo. Alikuwa Namulondo yali kyali nnyo wa AK47. Naye omwana Namulondo alina emikwano. Nyuma n'omuntu w'abantu. Alina emikwano Namulondo. Kyaliwa. Namulondo lwalifa. Tajja kufa Namulondo nga lwakyafa. Tuliteeka mu kisaawe kya Miss Stadium. Mikwano gy'alina. Munnange ebintu bizibu. Wandi naffe gifana gye tugenda. Gye tugenda ne Namulondo yandifudde ng'ali myaka nga 99. Abuzeyo kati emeka? Akyali Namulondo ali myaka 3. Asatu gyokka? No, like 35, 36 awali. Abajja otula wano okole bumalo. Jangu okole bimbuuze ebiddemu. Amusajja anansobera. Omayiba oyima otama. Bannange. Jalabye bina. I don't know zamukoze ki. Because buzibu ki? Abaana bafa ennaku zino abantu bafa. Ne basi ennaku zino abantu bafanye ennaku zino. Naye gwe omanyi nti obwana buli okero olekwa obwana buli okero bwe yatta. Obwana bukolimira amasomero. Okero yaliwo. Okero yasalasala abaana ku ali eri. Ate ngamba bali supposed okumutta. Anti kyegamba ati obwana bukola revenge ku masomero. Kubanga okero akyali mulamu. Justice is not served. Okero alina okuttibwa. Okero yali alina okuttibwa yatta abaana b'abantu. Gwe soko olabe mkyogamba olazi companies magundi bagenze kutuwa bo bagwa basi zifa. Abana bakola road trip. Zonna bazikoze. Bava ku road oil simanyanga bane bagenda kuzituwa mpula nene yenna kasoje balanga. Naye gwe mbuza bo ngati bafa lwaki kyapeninga ku masomero secondary and primary schools. Abasoka waliwo abana gondi be yakuba. Bagita batya? Train anti. Ne bakuba. Nabana abana be King David waliwo abebusoga nabeera abagiza basi yafudde negwa nabo ne bafa amasomo gatta abana ne bafa ate ngovudde ne kwekyo ngovudde ku kya basi abana babenyi ku masomero betingana. Which school was that? Kyalira mu TikTok kule mu mawulire omwana bali balwa ne munne natamunne namuta byapeningira mu masomero. Why? Okero alina okubanga tibwa omuzimu gwo abana obuzimu bwabwe buli mu bbanga bulumba masomero ku masomero. Nekirungi bus stop inze tuwa nate bus stop inze tuwa era abana bakyawuga n'okugaba kujja kati bagenda fira mazzi bo bange emizimu gye gibanoonya egy'obwana kati bagenda fira mazzi bagenza okuwa. Anti era n'ebizimbe bisobola okugira bantu tuzza tulaba amasomero bwe gajja ne gagwa never from nowhere so neriika ne gale concrete. Abana nze nina mukwano gwange ate ali maya ali kumpi naffe wano ye bino bezinga bibeerawo abamasaba school fees ngane omwana wange alekerawo okusoma era tagera kudamu kutwala fees. Mulamu bulungi mubuuze umaro yagambye tagera kudamu kuwayo school fees. Yagambye akana kajja kujja ntwala abaana be budde babajja nakati akana kayinza okugira mu ssomero era kati kali waka. Omwana omukoledde ekisa kyettima kati kankubuulire walirako filmu gyata Final Destination. Omwana w'omuteeke waka walengedde abaana ba King David bonna era mulimba survivors sikyo mulimba survivors kati ba survivors abo kati omwana wo ne wanabera kusona erijja era ajja kuba mulamu. Atotegeera otya wategedde basi egenda kugwa
okimanyi nti no basi bwe yaga olwaleero waliwo amasomero agamu agayina ttuwa twabasanga nga bali boze nga tezaagwa n'obuzimu bw'abaana bwenda bwe busalaasala abeere waka naye nga twagala okusasambya bazadde bonna kyabadde kibi nnyo ebigambo bingi baga nti HM yabadde yakagula kalina kalina eyo oba eyagisookamu mbu yafa HM we yagigula kalina eyo HM no the director director Mayanga naye yafudde we yagigula awo tebasobola kutegeerawo nti yagiguze ajja agiyingira bagamba bannange tewali ziyingidde ennyumba eyo mbu yaki amagye bamazemu emyezi ejja kawongo na muzigo kisinga okunyiiza nti yakola ekintu director kati waba agula ennyumba banga yayinka ebyerembe egenze n'abaana b'abantu abatabiriimu abatabimanyi saalumanya nenaalumanya bonna bakoze eki bagendeddemu naye manyi sometimes abantu abafuna ssente balina rituals ze bakola kiri mentality y'abantu nedda si mentality amanyi tino mentality y'abantu si buli mugagga nti mulogo kyonkikkiriza si buli mugagga nti mulogo by the way Kampala okubeera omugagga n'okubanga oli mufere banga oli mugezi nnyo obanga oli mubbi mulimu emikisa y'ogijjo naye nati kyegamba nti waliwo abamu nga bagagga nga si balogo nga tebasaddaaka ekyo gyekiri naye n'abamu gye bali nga batambulira ku musaayi kyo kiwakanira kubanga witchcraft is real abantu baloga bannaabwe SB4 birabi kati wenkologana n'engaggawala anti nedda si kundogwa oyinza okubaga bagamba nti bonaotwalayo oyo omuwala w'ebbina oli ayiseewo fetufunira abalaba amabina 17 SB4 okyusa obulamu Kampala mukyalemu abaana balina amabina wabulunokete walaba abaana festival ya Nyashi agabadde ati ono abaana balina amabina galinga pipa ate nze bayita abanyashi nze neŋŋenda ogenze kuŋambega nali saagala kubega nali ku TikTok okwo nga ndaabana bakuba obulango bonoke nateka video omwana nga alina ebbina naze sigaagala aga amabina tasukka nti toyagala nnyo kagundi ku X wakalaba nti myaka egijja nga toyina bbina toba tukyali mu Uganda kalaba nze saagala era tande nomukyala wange mukyala mutonotono totebo awo wendi ngoli abagagala gwoyiza batogagala abagagala ngoli yakubina kwatava nga tagala yafaana ebbina ne mulimu ki mu bbina oba bwe linyeenya bawulira batya ate talina mulimu gwe likolaga batuusa eri oli ku bbere kwatava nkuba akafaananyi singa twali baseze nga tuli abantu wabula ng'olajja kumulala salira ku bbina awo salira ku bbeere n'ennyama y'abantu bagamba bagitunda mweri muno mu Uganda bwe balina koodi gye bawogera okuwa ennyama eyo koodi anti ng'oli musezi ani yagamba nti nno abasezi babeera baavu gye bali nga bali basezi nga bali ennyama y'abantu nga mugagga mu biweveekeera ate nno eri mu restaurant sezo z'ebbeeyi balina koodi gye bawa ne bakuwa ennyama laba nnono wali ogiriddeko eteeka okuba ewooma nalya yambwa embwa wagiryawa twajja n'aba Eagles temenye manya gaabwe twapama maategera temulidde embwa naye tetwasooka genda mu kayu essaawa eyo twali tugenda kukola ku lw'e Masaka kakati ebiseera ebyo nange najoyininga Sober Royals tuba tugenda nga tugenda obbazinirako gye baali bagenda okukolera nga mulimu Sober Royals nga tugenda ozinyako aba Eagles tusanga ennyama bayimirira bwe bayimirira omusajja ng'alina ennyama ya tikiteki nga tugula ennyama mayinja nga bali ennyama esekibali ennyama bana baali ennyama tuli ennyama ng'onja tumulidde ngawooma kati ngaoga nti tugiridde wano tugiridde wano bati batya makindye naye nga tugenda tugenda kukolera Kibuye tutuuka ekibuye tugenda okukolera naye nga tuli e Masaka tutuuka ekyo tugenda okukolera tuba tulya tuwulira wawawawo mugamba gwera
Tugamba gwe bakuba bakuŋŋaanya jjukira tubagula tiketi yawe kiki n'atule gwajja bakuba bamukuba bamuyisa mukuba bamusiba omutwe gw'embwambulago nga ye musajja yatuguzizza ennyama. Twali tunnabaako kitwabadde nti wadde mbu tugenda mu kayu buli omu yapama. Embuto zaatutandikira nga olwalowooza nti nalidde embwa olina opama. Maama twasimba layini nenga yawooma empomu nnyo eri ennyama ewooma. nange nomuna ngenda kulya balira waka akabwa akewa muwaka twalina akabwala oba kati kaafa olagala kasala nagenda nenva gyenvu nengeja nennuma kati nga zemmanye waka waliwo ebyokulya enda okudda nga tewali yadde ekyokulya yadde neca tumisaa 8 gasi nga mulinaawo kibiyitibwa ekiri towaali neŋŋamba kansala akabwa kala kansale nkasiike nkalye nekati ndi akambe ngakwasa ennaku nekatula bwe kati nakola nomwe kati kisa nekinkwata nonywawo kyayi omukalu nengenda ku papaazi nafuma bufumi nengenda papaazi wesogera ku papaazi nalagala kulya kabwa ginjala yali ennuma gwe ng'owulira apeteti yakulya kabwa sente zennina n'oluzirekeyo enkya ewaka kameeza musajja akabwa kankalye ekindi ekisuule banoonya akabwa nga tebakalaba tebakalaba ninga nakalidde ekiro naye ate mukama yanjogererako kuba olunaku lwe kaafa niko yakuba omulango okumala wiiki kasegu wakalya kwasibifa media tuguse bana babanero agro industries batikamu akasente bakoyere ngano butto ne sabuni aso bisanga mu supermarket na maduka gakuliyo okumpi bampe ku byobwerere bali no babadde sabuze okumpa box ya sabuni by the nja kuwayo sabuni njagala bayina sabuni naki bayina butto sabuni n'engano kutosobola kusiika njagala butto na sabuni saagala ngano tusobola kusiika gundi nga wakisisiika so kalanga ngano njagala butto agenda butto shanti akola keke era yewa ngano era yakalanga ngano ye akola keke ziwome ennungi ennyo shanti bakes wamma yenzijukira shanti bakes akola keke ennungi ennyo shanti yalina omusajja lwaki talina tutandise nno okugwa mulaavu naye maama ne shanti omusobola yengamba tojja kunsobola ekituufu tomusobola namutwalako ne baffe ne bamusiima ekikiggwe watwala shanti ewamu esimifu namusiima ejja nga tannafa naye ate olwavaawo bejja ne bankubira essimu wennakomawo jjajja nambuuza akakala wakajiwa akatwakasa amaaso akatwakasa amaaso akatulula nakabbi ye terusulo lulwe olakwaniza bulungi nakuwa ebyokola nakuba akasemusebunye otuuse osobola okudda nti oluwala walujja olutwakala amaaso lushati lwetwakala mbu lwatwakala amaaso obula ye shati akalwasooka mumutwala omulaga maamawo katubasiibule twesona alina gyagenda yasuula gye yasuza alina gyagenda waje nasuza tonsalako kigambo wasuza osipinga bbiya kukiba munywera wange mu nnyumba saabadde mu bbaala abamubeere bulungi mweraba You wanna make tasty food and sales. You want to do that doesn't steal. Kanda de ngano ya Nile. Sika de butto wa Nile. Nile agro ya singa. Sika de butto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Sika de butto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.